Yes, oliko Itos TV nga tudde wano mu studio zaffe za Itos Productions. Wano we tulikodingira ebyakabi. Ekindeseza omusajja ono wano gyo namulabyeko ku video ng'ali mu studio. Nga kiraga nti adde afumba kayimba ate ffenna tumanyi ebigenda mu maaso ennaku zino mu bulamu bwe. Naye naye omusajja ono ate akitute ku level ndala. Katumita ajja tukyalyeko naffe wano. Omusajja tagaanyi najja. Bro. Kiriwo. Muri fit. Wale tukyalirako. Oba nongo okubya akayimba kwazo microphone kwezina byonna kwebiri. Asokenda viable bene baye. Musajja mukulu. Twayisema. Wade twesunga Embaga. Tulaba osonda sente, tugamba musajja wanaiti anoona naffe tujje emikugu gyaffe gye twamutegekedde. Omwana bwagenda yabya bomu. Ekyo ne mukyonoona. Naffe tuna matya nti omwami no yakyonoonye gwe ogenda otumadiza ffe tulowooza. Nti ayeka naye wakibaddemu. Anti kati laba saakibaddemu ekintu ekyo naye nze musajja. Nze singa nti nze abadde ne mbagamba nti bannange omukolo gwange guyimiridde. N'agigambye naye omukolo gwanze mmanyi gukyakola ki? Gukyatambula. Nze ennaku z'omwezi nga abiri nze siva ku mulamwa. Bakyali bange babafaani bange be nali njanyulidde omukolo. Binyendo tegeeza nti kyekiddako kuki? Ku mukolo ogwo. Kuba twasuubiza nti ogw'omusanvu nga 13 mwe muli omukolo. Wabaawo nga waliwo ebyakyankalanye. Era byonna nja kugamba nti kikyankalanye. Akitegeera. Ebyo n'ebiriwo nti kubanja byonna tujja kukola ki? Tujja kubisootinga. Omukolo teri kuyimirira. Omukolo teri kuyimirira. Kujjako nga waliwo ebigaanye era njava nti kati kiwano kigaanye kiyimiriddemu kasooke tukiwemu ebbanga era weeriti. Tweyongerayo noono oba tweyongerayo mulala yajja. Anti kyonna ekinaalabika nga nvuddeyo nga tuba nina ttiimu nga ttiimu gye nkola nayo tunaatuvuddeyo nga twesootinze ebadde bigaanye byonna tujja bitangaza bannayuganda nti ono oba kino oba kiriwo ekitiyo kinaaba kigaanye ngenge gye tuli okubanja ssente zaffe. Okubanja kugenda mu maaso. Okubanja kugenda mu maaso kubanga kuzikiza. Ffe naakuzikiza. Naye nga tunaazigyayo ssente zaffe. Nze nja zibanja. Okinagana nze nja nkyabanja ssente zange naasitoopinga kubanga buli kimu badde nasalawo kiteeke mu maaso g'Abannayuganda. Kiki kyosikakodde kikosinga okwesa kati mu kubanja? Kubanga olabika ekyokubanja okyemeddeku naye ndowooza nti ng'abasajja abalala abamu we bakkiriza loosi ne bagamba ekyo tukite. Guno omulembe akasente kamenya ate akaffe kakusabiriza bakatuwa batulangira. Abakakuwadde okakulemu ekintu kyolina okukakola ki? Okukakolamu. Kivuna nti wali n'abagamba kale ssente ezimu zaakaanira abantu ebibaazimuwa. Okimanyi nti wali abannumba mu vidiyo mu comments ne bagamba Kakono tuwe ssente zaffe ate nga olabira ddala omuntu nga teyakuwa. Nga teyakuwa nga eyabanja. Era serious ku media kwebiri. Ebya serious. Kati ffe tumuzinyiza okugamba bino ebigamba nti nno guno omwezi bwe tatugenda okukungulira like ebintu ebyo Abannayuganda bali batusuubiza omuli ebikala ebiki. Twalinakwata namba bati kikalo baki guno omwezi mwetwadde tugenda okutandika okukola ki okukuŋŋaanya ebintu ebituufu. Saawa zino eno kazibenti no kaibe gundi kwakwasayise na budget. Teri mu yali agamba nti Kakono budget nkiguze. Bannayuganda bati bakitegeera. Omuntu yansanga ku live yana Kakono gosoko ndage budget yo ne mulaga ogutali musana katujja tukuwayo zino zikuyambeko kigaba kuyambako kuba obushinga omukolo. Oshege Abannayuganda zibadde guno omwezi bategerese okupiikinga kwa batusuubiza ebintu ebikaalo sukaali munyu biki oshegeera ekyo kyatwali tukuza okuddako guno omwezi. Ate okusinziira campaign gye nalabe mabegawo bw'atalaba video yange yasemba gye nakoze eri previous ya Kakono genda abe video eyo eri byonna nga ekibuga kyewaddeyo omukwatirako bamusondedde akasente mwayisaamu eggaali yali y'amaanyi. Twayisaamu eggaali mu kibuga kubanga ffe byaffe tubikolera online kebe poliisi tuba ku zi live zaffe tubagamba kati era tukera mu kibuga. Era poliisi eba ekimanyi era twakuŋŋanya nawo nga ku poliisi awo bwe twasimbulira kiba kitegeeza mission yaffe bali bakola ki? Bagimanyi. Kiba kitegeeza nze Kakono basimenye etteeka yadde n'eri mu mpisizaamu n'abantu balina ettiimu yange just tuyambako ku bafaani baffe abatwagala. Omuntu togenda ku dduuka lye
kati olina okugenda abantu waliwo abaana bagamba waliwo abacomplaininga nti no zenagenda n'abantu nga balina kamera ningera anonya amawulire kyengezaako kunyonya bannayuganda nali kyengezaako okulaga bannayuganda nti nange nazimba fan base nange nyina abampagira nange nsobola otuuka mu kifo nentekawo embeera abantu abo kibatekkiririzaamu nga bo oteekawo embeera bo bajagamba Kakono alina ssente naye nga tesiina just nge bakyali bali bagamba nedda mujje munyambeko ne banjirawo omubiri kubanga baba bakimanyi nti kyenjirawo omubiri kikola kitambula okitegeera nange nsanyuka okuba nti nosobola otambula n'omutwe okitegeera wekityo ba abantu tibatasobola kukola ti kutegeera kubanga ekintu ekyo kikola ogenda mu kibuga twali tusuubiza nga tugenda kuddayo kuba twagenda ku fulobiri jase enkuba netukyanga negamba koleki twajjayo ffe tubibalira mu kamera terikwekwasa obujulizi nti mu kibuga ku fulobi twakunganyako emitwalo nakyekyo mazima waliwo gamba Kakono wagenda mu kibuga wajjayo sente nyingi nnyo nga tetuzibaze nezeke nyinyi nadule wa kamera nga tugende era netuyiwa sente ntiyo ffenna twaliwo netuzibala okuva ku 10 sigamba nti Kakono yakola obukadde mu mitwalo 4 zinajjayo kati gwe balabalamu abo bonna tina olowooza bayinza ogenda nogenda ne bakutana ogenda ne sente ezo nga tubawadde sente sajja ali ku live nalaba ow'ebizindaalo okitegeera kati mitwalo nolowooza oba osigaza mmeka transport sigala tulina emmotoka twali tulinya amaboodi okitegeera kwegamba tugenda obalabalamu nga okolya biki nga sente nga twatugiza ko kupromotinga kwa twatu kigambo promotinga kamera eno promotinga munogenda kyatategeera nze kinalengezako nga kyenzimbye nga kabe mukazi wange tusogende wano ne tufuula ne tukolerawo video omuntu asazo teganga nano omwana ya date yasoma nenga ina magezi asenge nga watu fe tugenze tusala tuze wano ku studio yo tukoledewo video ozigeera nga fe bulamu bwaffe tutambulira mu kamera nga Kakono sivumye sinyigiriza muntu kyengezako zimba atawa ne bakuwagira kyovola abantu nno nze ngenda kuddamu nfuna omukyalo omulala obulamu bwange bujja tambula nnyo nga ndina omukyala kyembadde ngenda okudda okubuuzaawo tekatono kiba kyakyankalanye lwakuwali ogambe tuyagala kitugande katolina koyisizaawo kiki ekiddako bino biba bikyankanye nga nvudde nga njogedde nti bikyankanye kituufu nze obulamu bwange bujja tambula nnyo nga nina omukyala amankingira mu nga life neno firiji so kati kuno okusalawo nti nno kyekiseera kyekino Kakono afune omukyala gwatambula naye nesooka ombuulire tutandikidde maaso katini omuntu yalibadde omulabye naye yalibadde awo yebuuza naye ekintu kyo kyakyankana kitya ku ntambula gye kyali kitambulamu kubanga twalabanga gundi engagement party yamwe yali colorful bulungi bakyali bo bali awo bakubeereddewo bulungi n'omukyala najja n'akkiriza maaso gaffe omukyala n'akuba ebirayiro omwali n'ebyokuzaalira abalongo kane twebuuza ebina gye twavudde nga tujja tubagoberera ne tujja ne basonda ne ssente z'Embaga najja mu kibuga n'akuba campaign ey'Embaga kikyankana kitya obuzibu bwawani aleeta obuzibu olaba kati omulaba omuntu agobera story abadde agobera story yange yonna omuwala yaliko obuzibu banga ye omuwala agamba yeekwasa nti yali content na audio naye nze nyina video tosobola girwanyisa na audio video eba ndala waba omuntu ng'omulaba mu kamera kati nga tiwana bagenda gamba Kakono yakyadde ku voice ne bakuba ekibuuzo kati nze nina video yalina audio zeyekwasa nze nali mugamba nti content simanyi biki naye tosobola kuba nti nawe ng'olina ekika kyo ng'olina abazadde bo n'ozannya muzannyo ng'ogwo nga aye agamba nti ye nga wabyogera mbetwali yali mu content okugira bannayuganda okubajja ku nsonga nti Kakono bankyawe alinga yajja okunsiiga obukyayi eri abantu bange nyini kubanga beyasinziiramu bennyini okutandika okunkuba alinga nti noba okitegeera wekityo kubanga nze kenyinza yajja mukazi wange ngamba mukazi wange yuno kati nina omukwe si ye yavaayo najja omwala semwala si yavaayo nze yavaayo first of all nesooka mukolera proposal era nengipostinga ate proposal sigamba nti nali ngisondera proposal nagikola ku sente ezange okitegeera tebamanya nti oba waliwo yandyebaiki bonze nakola proposal era ne beewuunya bali surprise kubanga nze proposal yange amativi gonna waliwo amativi nga 2 okitegeera ekyo kiba kyamaanyi agagiraga okitegeera kati golowooza
bali badde kwebye ebintu nga tebiri serious bad nebuza ngamba netwala ba propose ku TV nange ne content ne bampa netukalo kana nene nkankole musajja ono kumusupporting katukole mu video ano kwa Itos TV nafe tukole ki ngamba propose yagane ku TV n'abantu bana abalishoka mane bacheri bonana ne babera muza nene ngambo why bye solo kwa bitufu kwa musajja Kakono no ku TikTok si wa muzanyo haizo okuzanyo obuzanyo bwao nene ngamba ngakazanyo akateka mu sente nyingi kano kati nganze Kakono soka webuze sente zibade zitambulira gwe no ola ba video twadde tutambulira olagira ddala ka sente kaki mwekalenga ne video nga boziraba nogenda ku TikTok nze yageze najyo video zange zange simuina akobuzi simuina akobuzi bujja senze temaja sente zange mu video wali ogikola wakola live kulwa yali mande yali mande yo kumacha wakola live nga mpamvu ya saa kumpi nga 2 ngogamba waliwo ba TikToker abali meseze Embaga yo era nange title je nateka ku video yayo kubanga ngigwa kyeyogerera kati ba TikToker bano abali bafani bange bali bansinga kasente ne bagulirira ku bantu abamu kuba TikToker kubanga kwatandika stories okitegeeza nze omwala samanya yava ku live ya muntu ogu siyali ku live yange singa nti byali ku live yange nti Kakono ntegese live munange omugole si yono naye munange mbadde saagala kuswala naye bannange yono okitegeeza singa nti no byali webito nga iwaabwe yogera nti no waliwo omugole mulala singa omulala bannange nedda tukole live twali tudde nenga omanya abantu bapika bamujja ku live emu naye nayogera byayogera nze nembizo samwe ngamba sibituufu kwanza nze Kakono sikolangako bintu nga sibituufu kati gwe live eyo wa video eyo like bwe yakugwako kikiche wafuna walaba kiche wafuna muli munda kuba badde olyawo nibagamba weka kwakatira mbamwe following bole ogenda okwa notification kaze pa mchala yogera byayogera kati gwe sawe mbera ki yali wao bwajaba welaba video anze natekawo embera yange ginayonze ebyayogera sikola ki nze ngenzo balabala mu sente zentadde mu bichi okugatira waliwo ne bana Uganda kambaterezemu ekano waliwo abagamba nti bampa milioni 7 si kituufu nze Kakono okugamba nti milioni 7 mbaze obudde kintu kikulu nnyo time gyoteeka mu kintu obalanganya amafuta goteeka mu bintu kubanga tutambula ate Kakono mu bintu by'omuko totambula weka okitegeera muba bangi okitegeera kati gobalabalamu nga bana abantu abatutambuza balinga batuwa ku transport bana abantu abali ebweru najja Kakono nkuwadde 5 Kakono okitegeera naye nga teteri ku budget nti onazasuddewo ekiti okitegeera kati so budget ebadde etandika guno omwezi abantu abatusuubiza budget eyo munnayuganda kyatategeera ku mukolo gwali ye agwa bugwi waliwo n'abamu abeyogera obugezi nga abiguddemu bugwi nga tabimanyi gye bivudde okitegeera nga ye abiguddemu bugwi n'abigwamu nava walaba nga kintu bakyogerako nyini n'akyogera naye nga takimanyi okitegeera kati nze nkugamba budget yange ebadde nti nno guno omwezi webadde etandika okukulisivinga ebintu abantu kubanga buli muntu eyali yasuubiza ku eyo budget yali wa business nga nina okugendawo ne mukubira akalango nenisivinga byampadde nenvaawo yali budget yange okitegeera yes nti nno omuntu abantu abali batusuuza ku budget bali ba business ng'omuntu ogenda ku business olisivinga ampadde sabbuuni box weziti kolerawo video bana batwadde nga wosazeyo nti ekintu kyaleka public n'ebintu wali no bikola we nali nyendo bikola nsegeera kati Munnayuganda yo oyo omuti yategeera kati kiringa onojja ku live nokola live nogamba olina jana gaye Kakono ne mukazumba wadde 10 okitegeera mbadde yabiri olina kimulumiriza kati wawulira nti ate waliwo ekiyise agamba mpa sente zange mu TikTok ambera mukatemba abanjiza yefula abanjizaako oli yakuwadde kubanga yakuwadde tayogera nze teri muntu yampa sente ayogera teri muntu yampa sente ng'ayogera koyaze kuwana mutima kati banna abatampa beboogera ennyo ebingi kyekisinga okunnuma kakati ebbanga yonna lyobazenga lyobamalanga opropose odatinga mukyala woyo wakati fe tumuyita mukyala we era nakimugamba tekijja muvaako ekitegeera kakati nojja notuka okuproposinga
ne musonda ssente toyina omberayo nawe najjo walaba esobola ogamba nti kale omukyalo ono ngenda muwasa no proposing naye okusinziira ku kino omukyalo ono yandi ekyanga toyina mbeerayo najjo walabako nzala embeera emabegaka twaliko ewaka abantu bali bagamba naye mukyalo wakolera ddi ku mirimu kakuno omanyi osalawo embeera ya media osala embeera zo ziwe tiktok noga ati Kakono ndikoza kanetege kamera ye munayuganda ayinza obutakigeera naye nze mba nkifiringa firi ate na munayuganda obayagala kumanya kikikola kikyenzizaako ngenda kukoza abatesi wani kati nze Kakono embeera gimbadde nsazeyo nga naye mukazi wange kati lunaku lumu na twali kumakya nze ntera nnyo okukola live ngamba Danira nga wetugenda kati ogenda kwoza ngoye kuba nange nsobola okwoza tonotono twetege kamera tukweki tulage bannayuganda kiwe kiniwe ekiti omwana yasooka kugaana nze nengitega mpaka niyekweka abantu ne balowooza ba tuli kwekuba era abantu babitambuzaamu nnyo Kakono ate akubye omugole ekitegeera naye abaana envayo ne batangaaza ne bagamba nedda saamukubye mwabadde bagamba alina enjala anaayosobola okwoza nenjagala nkikulage nti asobola okitegeera va mu kumujerega omanyimanyi ekisinga okussa abakyalo oba ekisinga okussa abantu abamu ebiseera ebisinga n'omuvubuka ali eyo leka kimanye nti kino kisoboka mulage nti kino kisoboka okitegeera kyekireetera abavubuka abamu okuba nti tebekkiririzaamu nze njanja omuvubuka yekkiririzaamu okitegeera ekyo kyoli woba nti yeggwe Kakono okkirizemu yeggwe Kakono beera ekyo kyoli okitegeera Katonda kyeyagamba nti tojja kiba oba tojja kiba okitegeera gonna novaayo n'okubalaga emyaka 5 nga tojja kuba sita wano e Uganda oba toli basita nze nkubuulira kati gwe mu mbeera zo omukyalo yava ku kyokukkiriza kuba oli musajja mulema toyina ssente n'obwavu otera obwewaaniramu wano nti oli mwavu nnyo naye kati oyo omukyalo omulungi bwati yali avudde ku kyokukkiriza n'okukakasa nti fikyamu ey'obufumbo wamwe egenda kweyongerayo kati omukyalo oyo nze nga wenkugamba nti ombeera mu mbeera zange eza bulijjo yali amiitinga embeera zange eza bulijjo azimanyi nti mbeera bwenti ne bwenti so kyuka ku biri eri ebyakituuko mbeera zange kisookuga nti ndi bwenti ne bwenti okitegeera abakyala bamu abakyatasobola tegeera ye aba ayagala kulabirawo bamanyi wanakusinkana Kakono weyisa bubi ovumi ovwaya ebyo bibaganya abantu bakyuka newakuba munnayuganda n'omunnyonnyola otya nti nakyuka nga munnayuganda yakukyawa nga wali yakukyawa tali kwagala ate omukyala ye mu vidiyo ye era eya engagement yagamba akusonyiye yakwagadde kubanga asazeho okufumbirwa kubanga birembeera zewalimu mayinayo toli musajja mangu tobadde musajja mangu emabegaawo nabyo yiseemu awo bingi ebituuse n'okuyingiza ekkomera naye omukyala yagamba nti omwami wange mwagadde ngenda mufumbirwa kubanga yakola ki embeera zakyuka kitegeera biri ebyemabega yabivaamu ebyokuvuma abantu bali bamucomplainingako yabivaamu neŋamba omukyala no naye kaategedde era asazeewo kati kiki abantu ate bwebanga basinzira ku ekyo ekibala tokyukanga bo tebakkiriza mu kukyuka kwo kiki bo bamanyi nti sikyukanga ate nekirala bamanyi babaagala nnyo okunoonyereza famire y'omuwala gye ngenda okuwasa be baani abo okitegeera era nze ndowooza nze nyinza okutuuka ekiseera mu maaso neŋŋamba laavu yange oba ngisoke njasoka okuba njijje ku social media kubanga laavu yange social media ate ndaba envugamuko sipiidi abantu bakiremye baba bangi wenjireka ku media bakirema ababa bagikuba baba bangi kati lwaki oba nakino kiyinza okuba kisoboka nti ku social media oteekawo olaga laavu nyingi nnyo why because oyagala tukulaba nti oli musajja wa mukwano naye nga tebe tudde ebweru nga musajja toli mwangu omukwano teguli oba nakyo tuyinza okuba tunenya omukyala naye nga ate nga laavu olayika olaga gyeyagira ku social media yakatemba singa sirina gwembeera oba singa sirina mukazi yenna singa nti oba Danira yasoose wange kiba kitegeeza nze ndi muntu nze njagala nnyo abakazi mbaagala nnyo kyovola nti nno nze abakazi abakyala edda nali mbavuma nnyo nze abakazi mbaagala kubanga abakazi bongerako be batuwa vibe kigambo vibe okimanyi buli omu anoonya vibe okitegeera kati abakazi abo kyovola nti nno
abantu aba bali mu bintu nnyo bya kamera baba nnyo gwotunula nnyo kabe bayimbi baba nnyo n'abakazikazi wakana kubanga watulagako n'obuliri bwawo nakwezi wabutulaga ku live ku kamera notulaga nti bonna abakyala bo baddeko nabo bonna wasuze katanda ako kewamenya ekirongo oguluka ku live watugamba abakyala bonna no bamenya amanya bonna bayise katanda ako so watugamba tuli muntu abakazi tekyewunyisa obaddeko awo ng'otulaga nti nno awo tulagako ku live eziwera ng'otugamba nti nno watulaga ekitanda watulaga obuliri live ku kamera notulaga n'omenya ebika by'abakazi obulungi bwabwe n'ennamba n'amanya n'ogamenya ag'abakyala babadde nabo abayise ku kitanda ekyo kitanda watugamba tuga nti wabadde ku live n'obuukabuuka n'okimenya nze kyenkubuuza nti relationships ez'emabega z'obaddemu olowooza z'omukina kintu tezikiriimu zatandise okibaamu kubanga kati buli muntu atandise onoonyereza Kakono ow'emabega yaani kwanze munnayuganda yali tampanga budde abantu abakali badde tebampanga time naye kati batandise okugamba Kakono kuva mabega yaani okitegeeza kyebagezaako okwagala okukola kino okumanya kati badidde wano abawala binalimberanga nabo ndaba babazizza bonna bagamba weno bonna tebamanyi kituufu okitegeera kati so nze kino kyendaga ekituufu kyendeeta ekipya baleke kulaga kyemabega balaga nnyo ebyemabega nti ate kino tugenda mu maaso lwaki tudde emabega nze Kakono saa kudda amabega so biliwa bivaamu bilina bivaamu musajja mupya ono gubalaba wano kwa Idol Steve Saze Kakono mupya yes anko so atula ku interview nga neisa bubi nnyo era nga bannoonya nga ku TikTok olaba musango gwa kunnoonya so kunzija ko interview Raz baba ne bakufunye nga mzee lwaki bakunoonya ebekanga maguda mzee musajja wange no gwe lwaki bakunoonya nonyonyera obosobola ebekanga interview ebekanga kibagamba nti bannayuganda baagala nnyo omuntu ateredde akyuse bashegeera gwe vayo ogamba nti nkyuse obeeko kyogamba nti kino nakino nkyukiddeko kino kati ndina kino nakino bashegeera kati essaawa zino obulamu buli bwalimu nga ozoganya abantu ku TikTok bavuma ogamba bina biwembeera character gye wali ozimbye lwaki wali ogizimbye lwaki wagira mu character eyo nali nzimbye character eyo lizo nti kinaliko banaliko obulemu ate nga nategeera nti abantu abaliko obulemu babasosola nenzimba character eyo nga mmanyi nti oba kale njagala okumacingana mmwe abalamu nefe abalamu tetuvuma naye nate wali era abavuma abalamu senzeko ku TikTok senzeko avuma bantu bangi ate waliwo n'abantu bangi betuyigiddeko tetujja kubamenya ensi eno ebamanyi so walabira n'ogamba naye nange mpita wano bo bakimanyi abayisewo mu kuvuma bakimanyi ensi ebamanyi nakyengamba nti bwewalaba abavumayo batyo n'ogamba nange wano wempitira ngeri gye ndi mulema nange netandika kampani eyange nange netandika kuba kutandika kampani nange ntandise kampani eyange kibagamba nti no Kakono nange ntandise fan base eyange nzimba kyange nzimba mpola banajja ne muntu akyuka n'akyuka ate abantu nebamwagala so kati awo mu character gye wazimba biki bye wafunamu mu character ginazimba nafunamu komera ginali nazimba embi nagifunamu komera naye nemmanya nti nno eno character nayo mbi gwe ankongokera ku makya buli kase avuma okitegeera omanya nti kati lero ngenda vumaanya kati nga tebikwatagana okitegeera n'omuntu eyali kwagadde tasobola kwagala poza byekomera byo byaggwa nkyatambula kooti naye nga bijja kuggwa mukama ali waggulu nnyo n'abayagadde nsaba biggwe nange neetaayi nange mbere n'emirembe restrictions zo eliko kati ogundi boundaries ekomera zakuteekako kati gye ndimu ya kooti biki byotakkirizibwa kukola kooti nze kiyaŋŋaana muntu oyo gwe navuma butaddamu mwogirako kubanga gwe musango oguliyo ninayo omusango ogwo guliyo ogwali omulala guliyo ogwali ogwa gravity ogwaggwa kati guno ogwama amafulu figa gwe nnina ne nago mukama wali ayagadde kujja kukwa gugwa akusonyiye obanga kooti esazewo nti tewali mukyamu
ati koti ye bawo nenoonyerezo negamba kati Kakono kuva yavaayo yava Luzira yaddamu n'avuma omukyalo ono oba yamwesonyiwa okitegeera bo baagala bujulizi nga sigamba nti no bwa bombo bagamba olina omulala kubanga temisa mutegibaayo n'ogenda n'ogamba yavumye ono bagamba tuli kuggonyabo kati wakuba abantu koti kiba kimanyi koti kasobanga omuntu akuwawabidde okujjako ngo yakwawabidde yadirinze n'oyo gwokoze eki gwovumye n'akutega ku koti ne bakola ki ne bakukwata naye omuntu oyo akuvunaana oyo gw'olina okukola ki aba yamanyi kino aba yakuwabidde kati kiba kimu oyo ogamba nti no Kakono yazeemu n'avuma yakuvumye etavidi njawulo ki eri wakati w'obulamu buli bwe walimu bwakusibya karakita egyo walimu ne kati eno empya gy'olimu etali yakuvuma naye era akayitamu oluusi ova mu mbeera anti era tekabula nti wonnumba nange luusi nyinza okuba nina amagye nti karakita eno gineekumiddemu kati eno saawa zino gyendimu ennungi abantu banjagaliddeyo abantu mbawazi blessing bebale kunjaga nange mbagala naye era muntu ng'era tanjagala naye era teri muntu atakwagala wali muntu alaba ekintu kyange abanjagala oyo gwomuntu agamba yeeyisa bubi aba akwagala naye nyinza okuba gobejaswa kuba njagala kumanya kiggwerawa anti gye bali kituufu naye wali abasunzi katosobola mumanya nti oba ono bangi olinawo ebirungi byofunye mu karakita eno empya eyokuba nga tokyavuma utambula bulungi n'abantu ebirungi byenfunyemu funyemuko kale connection nti edda kinali sawa nga nswala nti no nga tusaba meeting obeera mu kwekweka obanga muppi naye oba ozimbye karakita naye oba ozimbye karakita ennungi nti Kakono togenda vva nti Kakono ebyemukolo byo bikimugamba mukolo egwange kiki kati wayinza okunkubya esimu nga Kakono ate okujjako ng'omuze Kakono twalabyeko omukolo gwo gwakoze ki ogamba lindako nja kukugamba kubanga era nziyaba yakikuleetera kati bintu ki byetambuza nga ggwe omusajja alina fe Buganda twakikyusaamu tubayita abayinkizo abantu ab'enjawulo kuffe bintu ki byotambuza kati nga ggwe sala ebigatta ku bulamu bwo nze nga nze ebigatta ku bulamu bwange singa gavumenti eno esobola Yange yali nkwatiddeko nange waliwo abantu nze nali ngenda funa waliwo kinene kibagambye ekyomukono abantu bansondera kyali kituufu nesikola kinesigufu naye omukono gwe bali bagenda okumpa gwe bali kati gwali gwego gwali nga gubulamu waliwo n'omwana yali talina kugulu era omwana oyo ntera nnyo era neleero gye mbadde ngenda okumumiitinga talina kugulu naye nagenda neneefiriza neŋŋamba omukono okubanga ganye bakuwemu okugulu yes so bwefo kyokufuna omukono wawemu oli okugulu kati ye Munnayuganda yetasobola kitegeera oyinza ogamba Kakono nemumbeera ze za bulijjo alya ate nga so yekka kubanga nze n'ogenda ku akawunti awaliwo we nagendako eyeru wewali omwana mulala talina mukono naye ate naye nfuba nnyo ajja funa omukono nange nja funa kyogamba okufuna abalema okufuna ebintu byammwe bino ebibayambako katugambe ng'omukono oba n'okugulu babiyita batya bya bbeeyi bizibu nnyo okufuna bizibu nnyo oba tolina connection wakuba kati byawano byafuuka bya kituufu nze edda nali mpulira byani akumanyi nebyakati obyafuuka byani akumanyi so oba tewali akumanyi tosobola kufuna buyambi yes oba tewali akumanyi tosobola kufuna buyambi naate abalema mukiikirirwa ne palamenti tokiikirirwa naye nze omubaka ani atukiikirira simumanyi nange simanyi naye kyemmanyi nti no muteeka mukiikirirwa nze sirabangako oyo atukiikirira andabe nange waliwo aliyo andaba nagamba olaba Kakono waali kyogamba tabaliyo singa nange gavumenti ekolaki egamba negamba Kakono katereze ku mbeera ye nze kyenjagala Kakono atereze ku mbeera ye naye n'abamulabirako naye nakolaki nze kati Kakono sijja gamba nti nebyanti byamanyi nnyo byensobola nange netaga kubaawo oba nenfuna ssente oba nembako nange kyenteka oba kidduka oba kinengamba kikyo Kakono atuulaawo so senga ofuna omukono nakukola bulungi osobola okukola ebintu ebyo ebikugattako n'abalala basobola okukola ebirala ebitugattako n'abalala katolooza gwe nga gwe mulowoozayo nga tuli kumpi okumaliriza olowooza kiki ekiyinza okukolebwa olwaleero gwe nga Kakono okutandikira ku nga tunatuuka ku balala bwewali agadde kuyamba ki ekiyinza okukolebwa olwaleero noba nga osobola okufuna omukono ogwo
omukono gwo nati nyo gongenda gufuna nza tanaba nti kwagala nti no nina abalala nange mission zange nina abalala abali obubi kati ngate nze wano wendi nsobola bayamba mnoga yata swa kitege yanze nga wano wendi nso kuyamba mulema munnange ekikulu kati siye gwo okusookerako bali abalala kati oloza kye kiyinza okukolebwa okulanga abalala bayambibwa nze kasitambira bulungi nabo bayambibwa kasitambira bulungi naye embeera obubi nabo tebagenda kufuna ki buyambi naye kasanze Kakono mbeera bulungi nabo bagenda kukola ki era ojja kulaba nti Kakono akoze kino Kakono akoze foundation y'abalema kyekyo munnayuganda kyayagala okitegeera nga abalema bonna nga obayambako buli omu abamwona olaba gaya akola kino ekintu oyatandika ngaoli mubi nze njanyeba ebitongole ebiyambayamba kubanga nze nina wanulaavu sina kibeerabeera kya kisiru leero nyinza okunyiga enkya nenkukubira essimu nenga njebaleko neweebuunya mukyogeramu olaga nti essaawa enosobola olina essuubi oba kisoboka okufuuka omu kubakulembeze mu balema mubakale mu bantu abaliko obulemu bukumi b'abantu ab'enkizo mu Uganda. Yes, ekifo ekyo kiba kizinze nkyaniriza sina kyeŋŋaana nange naaliyagadde nange okubaako obwenkola ki nti nsobola okugamba nti munnange kino eki kuba nange nina abanzikiririzaamu singa siri wano siwe kiri omusajja Kakono ky'omulaba eyo bwetulaba ku TikTok ate bwatusimayo bakyuse lwakuba atudde nange wano emanya abantu asinga batula nange bambewombeeka atudde rasta kati wano tulina okubeera nga embeera taddewo nungi naye nga tebadde ebweru musajja mulungi TikTok eba TikTok ate atugambye nti bwe yatandikira wali yakyuka si yooli nange simmanyidde nnyo bbanga ddene naye mmanyiddeko kati bye namuwulyako nayagala okuddayo mabega ndabe takubogerako oyo kwanza endabika mu joiningidde wano okufuuka faani we joininze wano nga esabudde bwokuba nti afuna omukyala awo era oba okimanyi nti omuntu afuna omukyala aba akyuseemuko naye bwe nawulira sooze njagala okuddako emabega ndabe ate era nenfuba ndabe nga musinkanako nganze omuntu ndabe ate naye tabadde mubi taganyi kujja wano so mubanga gyoli eyo oli kitongole oba gavumenti aba omubaka w'abalema mu parliament Kakono muwulidde fe twamukaza akola Kakono naye nga asinga bubanyi nga ajja promota musajja afaayo ku bantu abalala omuwulidde balema banayagala babeere bulungi so bwe wagwena ng'olina obuvunaanyizibwa gyoli kyonna kyosobola osobola okuyamba Kakono agamba nti senga afuna omukono guno n'agufuna aba agenda kukola ebintu bingi ayamba abantu abalala babe nga bakola ki batubema bane batereera omukyala yakuganya yaleka yekyanze sente obanja pozo obanja sente mekabakadde omu byonna twagenza obalira buli bukadde 7 obanja tetumanyi babwa n'abufuna obona obufuna bata obufune kati ng'ogyeko obulamu bwobuli bwobadde mabega abamu bwe bamanyi nabuno obwoba oliko kati kibulamu ki obuddako nga kino ekyomukyala kiwedde obulamu bwange obuddako kubanga nze kuva dda ntambuza obulamu kuva dda nze Kakono ntambuza obulamu kuva dda Kakono ku TikTok wendi kiba kitegeeza obulamu bwange singa nti natandika TikTok nga nzimbira ku bulamu bw'abakyala singa ndowooza naye nze mbaawo nze Kakono mbaawo nezijja byenkola ebyange nembaawo batugamba olina edduuka ery'amaanyi kakloski kali awo sidduuka nti lyamaanyi nnyo naye nange nalyedagadde ligaziweeko kokko libeere ddene lisingewo kaawo njagala nkukyalireko kko lumu ku dduuka lyo wendi nja kukwaniriza nzajja okuguza ebintu yes abadde atulaba Kakono tugenda mukomya wano musajja ayiseewoko obuyisi naye era tufunye time ndowooza emala kikasika ng'osiibula kyakasembayo nze nga nsiibula kyenjala okugamba abantu omuntu yenna ali eyo ng'oliko obulemu olina ekizibu kyonna teweemalaamu maanyi si egweweka ali obubi bantu bangi tuli bubi okitegeera ojja kuddeyo weekubagiza bannange ati kati nvuddeko omukono ate bannange eriiso terikyalaba nedda just Mukama Katonda oyo gwoba wekwata yekkayikka buli kimu kijja kutambulira bulungi kyensaba bonna bakyali bange abanjagala naawe atanjagala akalowoozo kakubeeremu
abadde kino kyengenda okubuuza naye kyakikubuuza neddamu okusenkana jatandikira kunongera kujja ku dduuka kwennyini kale tukwebaza gwe obadde atula wano ku iToz TV tubadde tudde wano mu studio zaffe za iToz Productions wano tukolera audio production music mixing mastering recording editing obulango sound design kyonna gwe omuyimbi nga wali agadde okuteeka oluyimba lwo ku level endala oyinza okuba olina bw'okola nabo nga oyagala ogenda ku level endala yes bwatu natuuka kugenda ku level ndala wano si makaago okujja nga oyagala ogenda ku level endala awo osobola okujja wano tweyanza nnyo mwebale nnyo enamba zaffe tugenda ziteeka ku screen gwe nayagala weziri awo wansi oyagala service zaffe ate naawe omuyimbi oba omuntu yenna nga wali agadde okunyumyako na iToz TV naffe bafaanizi baffe bakulabe naawe osobola tukyalirako era essimu zaffe weziri awo wansi tukyatutambula ebweru era ne studio zaffe wano endala leero oyinza otulaba wano enkyezo otulaba mu studio endala oba ebweru mwebale nnyo mwebalidde amanya sigadde Juko Pius aka Travaites Rasta wamwe peace